Mbaniriza nnyo abali Kawunya 360 lunaku lwakutaano mwebale kubanga mutumbudde yonna gye musinzira okutulaba tusiima mbongera okubaaniriza mu mwaka 2024 Mukama nsaba abateeremu byonna bye mwagala bisobole okutuukira lisya. Some people who are researchers and spiritual analysts bagamba this year is going to be a great year for people who stay focused, so beera omu ku abo. Kawunya 360 ku lunaku olwokutaano tubeera tutunuulira ensonga ezitambudde mu week nga bwe zitambudde ne tuzikubaganyamuko ebirowoozo. Nina abagenyi ab'enjawulo, nina Omukunja Atasera ali nange. Omukunja Atasera ono yakubibwa obuccupa, aliamu ku abo abayimbi abakubibwa obuccupa mu Nkuuka, abayimba ku stage ne Shiba ne batimpula. Neŋŋamba yii. Kaakati nina n'omukulu Sendegeya, muyimbi naye nga mukozi munnaffe wano ku CBS FM. Be bamu ku baateekamu amaanyi mu kuteekateeka enkuuka. Ekisinga okuba nti muleese, njagala batusigire ekifaananyi ekyenkuuka. What is the primary dream? Wiiki eno waliwo enteekateeka eyaforwardingiddwa ewa IGG nga buli muyimbi ajja ku stage oba abadde ajjanga ku stage na mu kifo ky'okuyimbira abatuuze n'atandika okukozesa akatuuti k'okuyimba as a political forum, as a political stage. They are going to be eliminated from stage. Oba oli wa people power, oba oli wa NRM, in the names of enticing mu provokinga. Enkuuka eno ebadde bagamba ebadde so politicized. I don't know. Abasinga ebadde bagamba mwagobako ab'e NRM ne mugobako aba people power abamu. I don't know how true. Sendegeya wooli. What was the agenda this year? You're going to help me dissect that. Naye nga nina Jacob omutuuze maaso eyo naye agenda kuba neegattako. Bebekulu yatadde lisiti nga bw'eri enkola ye. Is it wrong for someone to give his own opinion? And to what level must we really take some opinion serious? And in any case, kibi kikyakula bebekulu okuwa ekirowoozo kye. I've seen so many artists counter react on this. Some never more attacking. Even Mr. Lee, namulabye Joe, he comes against this. Naga bebekulu nedda. Nayenga, this is bebekulu. Must he stop this just because people are not loving it? Or must he continue with it? Is it adding up to the industry or declining it? Ebyo byonna tugenda bitundulamu olunaku olwaleero. So mutule mukalire naye nga Skyview soda kyekyokunywa kyenjagala okwate ng'onyumirwa. Omwaka guno gutwandike ne swaga. Bw'oyagala kubeera ne swaga gwe kwatako okunywako eswaga bakayita Skyview soda. Mu supermarket zonna mwekaline muli. You know, every shop, mabaala, buli watundibwa ekyokunywa Skyview soda waali. Then Platinum Wellness Spa tuli Buziga. Gwalino ebizibu bya pain, stress, fatigue, back pain, and you know, muscular pains ezo. Tuzikolako with massage. So inabamesusa abali professional. So with our therapeutic massages, tusobola okuwonya ebintu ebyo nga tewetaaga necessarily kumira ddagala. We just kukwata awe wakuluma professionally and you get back. You feel yourself again. Arapex style adhesive cement asiba tiles fe tusinga okumanya okumukola. Tuyina ekirungo ekyo ekyenjawulo kye tuteeka mu cement waffe ekikyalemya abalala bonna okuzuula. Kyovula ababuli akozesa cement waffe tiles togenda kuzisuubira kusobokayo ebibadde biriwo omulembe guno. Twazuula ekyama ekyo era ffe tukiina. So gwagala okugezesa, try us. You won't regret. Holidays ziggwayo kasa tuyingira January tutandika okulowooza ku by'okusoma. Okusoma amasomero gali abiri. Abamaze senior 4 ne senior 6 essomero liyitibwa Buddu School of Nursing. P7 senior 4 senior 6. Twala omwana ku Buddu School of Nursing ayesomesebwa ebintu by'obujjanjabi nga pharmacist be batunda eddagala. Tulina laboratory attendant be bana bakebera anakujjako omusaayi n'ategeera nti mukunjulina HIV negative. Beba laboratory. Bade manyi positive. Negative. Then, yeah, those courses, you know, what you treat laboratory engineering, abasobola okukanika ezo machines ezikolesebwa abasawo. Microscope, waliwo zino ze bateeka mu matungo omukazi azadde, bazikanika nazo zifa. So omwana asobola okubanga gwe mulimu gwe, kubanga there is a lot of demand for that.
so mumutwane mu Buddu School of Nursing. Wabula Creamside joliri wali Wakiso Hoima Road, Wakiso town otambula 1 kilometer off Hoima Road, n'olituukako P1 paka P7, Nursery paka P7. Twala omwana abanguke empisa asobole kubanga asomo. You very well know that the foundation is very key at what your child will be. So muwe foundation ennungi essomero ganaga primary we deliberately advertise them tugabawa mugategite twala omwana afuna omusingi omulungi. Creamside ly'essomero lye turecommendinga. Kale Sendege yansanyusa okulaba. Zensinze Jackson. Happy New Year. Happy New Year to sir. Omuyimbi omuweereza munnamawulire okuva ku CBS eyaffe. Yes. Buza kubatulaba. Abatulaba ku BBS Telefina njagala okubaagaliza 2024 ey'ebibala ebirungi. Ate era nimba kulisaya bajja mu Nkuuka. Abantu baali bangi nnyo mu Nkuuka, balaga love, bake. Mwalaga level. Of course nga CBS bwebeera bulijjo. Naye kati Nkuuka yatoloka yagaziwa, it's a national issue. It's a national problem. Tekyali ya CBS kubanga CBS kitegeeza abantu. Kati Nkuuka kyafuuka event gye balindiriye ebbanga lyonna bwe tabaawo abantu bakosebwa bangi. So twala kwebaza abatesiteesi okuli CBS nga ekulemberamu ate Olabitex n'ateekamu ebirungo. Omukunja ogwamba otya? Mwende sena tabbo 5 kyali kitya bwe. Ng'olina ebizibu bakuba obuccupa. Mbani ku stage bamaze okukuba gwe bakubye Mukunja sawa 3 ez'ekiro. Bakubira ki obuccupa? Soko buze kubatulaba. Abatulaba ku BBS Telefina mbalamusizzaako bampita Omukunja Atasera. Tuli mu kkubo tujja banaye mbagaliza 2024 omulungi. Gwe 5 kyolina omumanya kaakacupa. Kati Mukunja nali manyi oli wa people power. Tebyaliko people power na NRM. Kati gwe kyotamanya ekyali mu Nkuuka. Ffe yatukubya obuccupa ndowooza Abitex. Kubanga natuka mu Nkuuka Abitex yatuyita natugamba King Shiba n'Omukunja Atasera be balina okuggulawo Enkuuka. Era twatuuka obudde bukyali ssaawa 6. Naye vulugu abeera awo zaawera ssaawa 3 za kiro tetunnayimba. Abantu ne batandika owanika ebipande. Bitya? Bobby. So bagenda basigwe Bobby. Omuyimbi eyaliwo ng'asobola ozibiikirizaako ku mbeera yali Mickey Wine. Abitex ne bajjo kye bakolanga ga Mickey Wine zikiza ku muliro awo yingirawo. Mickey ayingira abantu bawaga. Kati Mickey ava ku stage ng'abantu obwongo obubagambye nti olaba Mickey wali azze kitegeeza Mickey kaavaawo Bobby ajja kibanda yagattawo. Kale kibanda avaawo Abitex alaate wali kiddakaawo. Mickey agenda ovaawo. Kati bajjo na Abitex balaate wali kiddako nga agamba King Shiba n'Omukunja baliwa. Ngaga ababalinze n'okwekweka nali neekweseemu 5. Nagamba mugatte waawo. Namuga boy ababayaye. Essaawa eno nga ndaba ng'egigenda owunya. Naga gwe Mukunja mwenyooma. Tomanyi maanyi ge mulina. Gwe ne King Shiba gatta waawo 5. Nange mu mputu yange ngaawo mmanyi kuva dda. Nga nteekayo effoloma bagamba mujooga. Baali bawanise ebipande byabwe bamanyi balinda. Bagenda olaba King Shiba yasoosa empumi. Golaba akacupa kajja. Tima ne gwekanga ne ngamba. Oba kabadde kalweigi ke bwe bamukubye emisana ne kafika mu bbanga ne kalaalira. Ngenda olaba n'akalala kava side eno 5. Boy gwe kyolina omumanya eno Enkuuka. Bano obukambwe bwe babadde nabeera singa be babadde n'emmundu. Gwe 5 kyolina omumanya Enkuuka yabadde egenda sigala mu byafaayo mpaka. Omukunja, I'm glad you're okay. Sendegeya, Enkuuka was okay. The turn up was okay.